Kozesako mukwano gwange gyonna gy'osinziira ne nkugamba nti no oli bulungi. Eno no ebeera Princess Grosh. Kati olunaku olw'ejjo omukyala EVELYN LAGU bambi yagenze mu ggwanga erya Turkey ate asobole okukyusa ensigo ye naye nga yagenze ne mutabani we. Ekitanaba kutegeereka nti oba ensigo bagenda gijja mutabani we oba ssente z'amaze nambala ng'asobola ogifuna okuva mu muntu omulala. Naye nga engeri yonna gy'agenda okugifunamu gye bagenda ogimuteekamu tumusabira buli kimu kitambule bulungi ate asobole okukomawo bulungi. Ate bwe baba bagenda gijja mutabani we naye tumusabira prosesi yonna etambule bulungi akomewo bambi bulungi ate mwe mwenna bambi abaasonda mwebale nnyo bambi. Ate era akyetaaga obuyambi mwongere okumudduukirira bannange. Ate nga yetubuddeyo olw'omukyala EVELYN LAGU omukulu Lwasa olunaku olwaleero mukyala we Angel omugole olwaleero amazaalibwa ge. Eno essanyu omukulu Lwasa yatandise kucelebratinga amazaalibwa ga mukyala we olunaku olw'ejjo. Wano ne yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook. Bannaye omugagga Lwasa omugagga wa Masaka naye mune yaggulawo Facebook page. Okono kwetese olunaku olw'ejjo obubaka buneeno n'agamba nti no my wife, I know 5th June is always your birthday. You are not only beautiful, but your smart brains makes me glory and dance to the road always. Simanyi waliru dawa, but God's timing is the best always. Ebirowoozo byange byawummula. Nothing makes me stronger than you whispering into my ears, it will be well. My Malaika angel, as your name sounds, you deserve a special treatment always. Tomorrow is too far, let the shower start to be continued. Yes, I want to batandise ngawula bano nga bali mu gold, green, nga batimene black and white. Batandise okuyoyota wagenda okubeera akabaga olunaku olwaleero akamazaalibwa gaani ga Angel. Yagambye nti ye talabanga mbowa Malayika yali luddawo ono yali luddawa naye nga munaye yeressanyu eriri eyo ew'omukulu Lwasa naani n'omukyala we Angel. Era akabaga nja kuba nkakutuusaako essaawa yonna nja kuba nkakutuusaako mpozi n'okweyongerayo bambi nyongera okusasira abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe naddala abo abafudde olwa COVID-19. Bannange obulwadde mwebuli buli omu wooli weebeereremu kye tulina okugamba weebeereremu yambala masiki keeping a social distancing bwolaba atayambadde masiki mugambe agyambale twebereremu buli omu abeere mbuga wa munne kyenyinza okugamba naye ng'obulwadde bwo mwebuli bwo bungi atasobola kufuna sanitayiza beera ne kasabbuuniko naabe engalo bambi abaana mubanaaza engalo kyekyo ne kyenyinza okugamba. Mbaagala nnyo musiibe bulungi nsigadde nze Princess Grosh mweraba.